Mugechiro chalero Pulezidenti Bamulangidde Obubbi ebya Satelite ya Uganda bijulidde otawuluzemu omukoosi. Akabikanyiza nate abasawo abakyagezesebwa abayambako mu by'obujjanjabi malwaliro babalangiridde akeediimo okutandika n'ekiro kino saa 6 bavuna na gavumenti okugaana okubongeza omusaala nga bwe yeeyama. Abasawo mu kibiina ekya Federation of Medical Interns in Uganda olwaliro batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bakasa nti sibaakuddamu kukwata kalimu konna mu ddwaliro okutandika n'enkya ku bbalaza kuba gavumenti eremye okutuukiriza kyeyama ekyo bwe yali ebawa emirimu. Bano bakulembeddwamu Dr. Musa Lumumba, President w'abasawo mu kibiina ekyo nga basinzidde ku guest house e Mulago n'ategeeza nti bagumiikiriza ekimala. Bagamba nti bawandiise ebbaluwa nnyingi batambudde obwoya ne butuuka n'okubaga ku ntumbwe nga batuukirira abakulu abakwatibwako naye nga byonna baswansaana ku mazzi. Kyenyamiza okulaba ng'olwaleero mu ggwanga lyaffe osooka kwekalakaasa ne balyoka bakuwuliriza. Tumaze ebbanga kubanga ffe twasoma tuli basawo nga tukozesa engeri ennungi ez'okuwandika ababaluwa ez'okuba amasimu naye tulemereddwa. Tutuuse we tugamba nti nno tetugenda kufiira mu malwaliro, tetugenda kulwana n'abalwadde batuwe emmere yaabwe gye baleese mu malwaliro. We have you travel from Lira, you travel. I'm from Bushenyi. I travel to make sure that these letters reach these offices. Ba intern pharmacists, ba doctors, ba dental surgeons bafune sente zaabwe milioni 2.7. Sente ntono nyezo milioni 2.7. Bananses ma midwives bana bazaalisa abakyala nga bazze mu madwaliro. President bafune sente zaabwe milioni 2.2. President wamala dokuwa ekiragiro directive wamala dojiwa naye twebuuza ano yakusinga amaanyi atateeka mu nkola ebintu by'ogamba. Mu mbeera eyo Dr. Oledo Samuel Dong, President w'abasawo mu kibiina ekya Uganda Medical Association, agambye nti newankubadde gavumenti bebasasula bulungi emisaala gyabwe naye abasawo abakyagezesebwa babayamba nnyo mu by'obujjanjabi kubanga bebasookerwako abalwadde. Mwenyamivu nti n'ebimu ku bibazze boogerako ebiyamba abasawo mu kwetangira ekirwadde ky'Ebola gavumenti ne gye buli eno tennabikolako ekivuddeko abasawo abawerako ddala okukwatibwa obulwadde. Saawa eno we twogerera n'abaakola mu COVID baabagoba ate nga be baali abazira ba Uganda. Ku saawa eno tuyina nti abasawo abakola mu Ebola be batono ennyo twakaluuzinga 6 jo omukozi owa ambulance gwe bayita Alex mukwano gwaffe munnaffe ow'emubende jatuvuddeko ku maaso alojja kwesanga nti nno abasawo sina kindi ng'abantu abalala Ebola asinga kunyiga ffe because buli mulwadde ajjawo ate bano abasawo abato boolaba be basawo abatandikirwako kiba kitegeeza omulwadde wa Ebola wajja ng'obonero tebulabise nnyo bano bw'oba okasuse mu katyabaga lengera generation gye tugenda okuluuzinga. So tusaba ne sekusaba yenna omukulembeze w'eggwanga naffe ng'abasawo tetwenyumiriza mu kwekalakaasa mu kwediima kw'abasawo nedda tusuubira nti nno tubeere n'ensonga y'omuggundu. Dr. Oledo Samuel Dong agambye nti nabo newankubadde basasulwa bulungi naye ensonga y'abasawo abajjanjabi abasawo abo abasookerwako nkulu nnyo era nabo bagiwagira. Abasawo bano abagenda okwekalakaasa baasemba okufuna omusaala mu Agusto omwaka guno era abali ku ddala ery'obwa dokita balina okufuna obukadde 2.5 n'abatabuzi b'eddagala naye abatabuzi b'eddagala bafuna obukadde 2 bwokka. Abazaalisa n'abajjanjabi bo balina okufuna obukadde 2.40 wabula balafuna kakadde 1.5. Kayefe wa CBC okunoonya abakwatibwa ku nsonga zino abadde akyagudde butaka naye gye buvuddeko Dr. Chabayinze Daniel avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi by'olukale mu minisitule y'ebyobulamu yakasa nti nno bano ensonga zaabwe zikolwako. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde bannansi ku kabaata akali mu kulinda okuweebwa ng'obuweebwa buli kantu nti ono yenna bennyini aziŋŋamizza eggwanga lino era aleese obwavu obuunya n'okuunya mu Uganda. Abadde yeetabye ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekereziya ya St. Augustine St. Catholic Parish, Katikkiro ne yeebaza nnyo abantu ba Katonda abeekozemu omulimu ne basonda ensimbi ezisusse mu kawumbi ne batadda mu kusabiriza n'okwekubagiza. Father agambye bw'otaba na ssuubi era obeera weenyooma n'okulinda okudduukirirwa. Tegereza tulina abantu abakwatiddwa Ebola abafudde 20 oba 30 kwagala Amerika gy'etuyamba. Okuva akafaananyi abantu 30 balinganga 2 eyo mubende nawana e Kampala nga 3 bafuna 30 bafudde Ebola.
naye abantu ebintu kyabibeereze kuba Amerika egalimbawo obuyambi nazze kubayigiriza kuvuba era bwe nagenda mu toffaali ne ntuuka buli wantu nali njagala Abaganda bakomye okwekubagiza okwenyooma ekyo najja neetegesa okukijja mu bantu ba Kabaka kubanga nali maze okulaba ebyobufuzi bye tubaddemu mu Uganda byadobankanya obuweereza ebidobonkanya nebyenfuna abantu ne batandika okulinda abanene mu gavumenti oba ab'ettutumu okubawa ebyokulya oba ensimbi omuntu eyeenyooma oba eyeekubagiza nekyasobola okwekolera kimulema. Bw'atyo Katikkiro mu ngeri y'enjawulo asabye abali ku mulimu gw'okuzimba ekereziya eno bafeeyo nnyo ku mutindo gw'ebikozesebwa okwawukanako n'ebizimbe ebizimbibwa ensangi zino n'ebigwa nga tebinnaba na kumalirizibwa. Muva mulaba nga ebizimbe ebizimbibwa bigwa buli lunaku ne bitta abantu wano mu Kampala. Obeera otya ng'olina obuwumbi bubiri oyagala kuzimba kizimbe ate ne kigwa. Toyagala bano abaalwa e Makerere, oyagala kubiggwe mangu, oyagala kukekkereza. Ssentebe w'olukiiko oluzimba ekereziya ya St. Augustine Center Catholic Parish Joseph Lwanga yabazizza nnyo abantu ba Katonda abakoze ekisoboka okusonda ensimbi empitirivu. Mu mwaka gumu nga tuzimba kereziya eyo abantu mmwe mutuwadde akawumbi ka ssente. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Wiiki bbiri emabega twatongoza omulabba w'ekitiibwa nga tugenda okutandika omulimu gw'okusereka kereziya. Ababalirizi bamwami Kitenda baatugamba tujja kwetaaga ssente za Uganda obukadde 254 okusereka ekizimbe ekyo nga kuliko ez'amabaati 66. Oweekitiibwa Katikkiro omukristo omu mu paaliisi eno ne mukyala we baatugulira amabaati ago ag'emiliyoni 66. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Dr. Godfrey Mbowa akunze abakkiriza bakole ebirungi ku nsi libeere ekkubo lyabwe erinaabatuusa mu ggulu. Abajjukirivu betugulumiza era batutendereza baafa naye ate mulamu buli balamu ofa ku nsi kuno ate n'oddamu n'okyaliwo obuto mu bulamu buli. Obulamu buli bwe tugendamu era ffenna bwe twesunga okulangira. It is not prolongation of life. Singa bukitabo kibi Laazaalo yandiba tefaddamu kufa. Ebya Uganda okutongoza Satelite eyayo esookedde ddala eneyambako okulondoola obwengula bijulidde oluvannyuma lwa Amerika okulabula nti bafunyemuko okusomoozebwa okw'ebimu ku byuma ebibayambako okuwanikayo Satelite eyo mu bwengula. Satelite eno eyatuumibwa Pearl Africa Sat-1 nga yatandikibwa okuzimbibwa myaka 2 egiyise era abaana ensaalwa ya Uganda basatu be bakyomamu omutwe okuli Bone Omara, Edgar Mujoni ne Derek Tebusweke abasoma obwa engineer e Japan. Uganda esuubira okukozesa Satelite eyo okutereeza embeera y'obudde ekyukakyuka buli kadde, okunyweza ebyokwerinda, okugyeyambisa mu kuvumbula ebyobujjanjabi era yakugyeyambisa okulwanyisa ekyeya, enzige n'ebirala. Satellite station eno era yakozesebwa nnyo mu kulondoola entambuza y'amafuta agaazuulibwa e Bunyoleeyo nga agagenda kuyisibwa nga muddumu okutwalibwa e Tanzania. Dr. Monica Musendero Masanza nga minisita wa Science, Technology n'ebyobuyiiya agambye nti enteekateeka y'okutongoza Satellite eyo ekyuseemu okutuuka enkya ku bbalaza kyokka nti ekizibu tekibadde wano mu Uganda. Yayita ne bagikwasa ekitongole kya Amerika kye tuyita NASA nga kyekitongole kigenda okutwala Satellite yaffe eno. Ku nnyumba eyo waliyo station mu bbanga bagiyita International Space Station. Amawanga mangi gonna galinayo right. Kati rocket eva wano netwala satellite zino. Omwo mu rocket omwo mulimu satellite nyingi si yaffe yokka n'endala zonna mweziri. Egitwale ku space station. Kati olweggulo twafunye information nga bakasiza kubanga babadde bategeka kati ne batuwa information kati tukakasiza nti tugenda kusimbula rocket eno. Naye ekyembi bafunyemu obuzibu babadde batandise ne engine zizonna nga kati zikuma omuliro okutandika rocket eyo bagikasuke mu bbanga ne bafunayo alamu y'omuliro nga kirowooza nti kiyinza okuleeta obuzibu nga rocket eno etuuse mu bbanga. Musendera agambye nti Satellite yavumbulwa terina buzibu bwonna bwe yafunye wabula nti okutya kubadde mu kitongole kyennyini eky'Amerika ekya NASA ekyakwatagana ne gavumenti ya kuno mu kutongoza Satellite eyo. Satellite yaffe tefunye buzibu bwonna olw'okuba nti eyo rocket etambuliramu abantu n'ebintu by'emiwendo mingi kati tetwagala chansi yonna nti eyinza okufuna accident.
Ebyokulwanyisa ekirwadde ky'Ebola e Kasanda byongedde okukalwamuuko n'okugyamu omukoosi. Abaziika abafudde Ebola bwe balumye n'ogwengulu baagala ssente. Sebufumana Bakintu katuwa ebisingawo. Omuze gw'okulwawo okuziika abantu abateeberezebwa okuba nga bafudde ekirwadde ky'Ebola wamu n'okusaba ensimbi mu disitulikiti y'e Kasanda gweraliikiriza abatuuze abafiirwa abantu baabwe. Era n'abamu ne bawulira ettegeeza nti kino kigenda kuvaako obulwadde bw'Ebola okwongera okusaasaana mu kitundu. Kino kiddiridde okubanga omukulembeze w'eggwanga yalagira mu disitulikiti zino ebbiri ey'Mubende ne Kasanda buli muntu yenna afa okubanga aziikibwa bakugu okuziyiza okusaasaanya ekirwadde eky'Ebola. Abatuuze ku kyalo ky'e Namabaale ekisangibwa mu ggombolola y'e Kasanda ne bannaabwe abali ku kyalo kya Luwolera ekisangibwa mu ggombolola y'Ekitumbi bategeezezza nti batubidde n'emirambo okumala ennaku 3 nga bawanjagira abasawo abakugu abavunaanyizibwa kuziika abantu bano ababa bafudde ekirwadde ky'Ebola n'abo abateeberezebwa naye nga tebabalaba. Bannyonnyodde nti ekyennaku buli ebagezaako okukubira abasawo bano babasaba ensimbi eziri wakati w'emitwalo 12 basobole okugenda okuziika abafu baabwe mu kitundu. Ekintu kye bagambye nti kyandiviirako obulwadde buno okwongera okusaasaana wamu n'okubassa ku bunkenke. Bino ebigudde mu matu ga ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda Fred Kasirye-Zimula n'abuuka enswa n'ategeeza nga batagenda kugumiikiriza muze guno wadde akatono bwe kati nti kubanga naye amawulire gano azze nga agafuna agaabasooka okusaba ensimbi n'ekiviirako emirambo mingi okulwawo okuziikibwa ekigenda okwongera okusaasaanya obulwadde buno obw'Ebola mu kitundu kino eky'e Kasanda. Amaanyi tugatadde mu kwongera okukunga abantu bamanye ekyokukola bw'aba alwadde bw'aba nga tannalwala n'embeera yonna efaanagana bw'etyo ayina gihandolinga atya. Naye tufunye ate okusoomooza okunene okuli mu ttiimu eziika bannaffe abaziisi emirimu gyabwe giri centralized era basasulwa ssente zaabwe buli muntu aba aziikiddwa. Naye ate tuwulidde embulubujju mu bantu obudde batwala buwanvu nga tebanatuuka be bagenda kuziika abantu baffe bafiira mu malwaliro eyo balwawo okutuuka ate ne bakola n'ekikolobero ekisinga okuba ekinene ekyokusabayo abantu akasente. Tukiwulidde bantu abawerako ate nga tusobola kisirikira. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM Mubende. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Ddembe lyo okusaba kkooti okuyimiriza okuwulira omusango nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa omuntu abeera alina omusango mu kkooti wabula looya we n'aba nga tannatuuka oba omujulizi ow'enkizo wadde mu kubeera ng'esaba kkooti ayimirize mu kuwuliriza omusango ogwo balindeko omuntu oyo atuuke mu kkooti ebeere nga emuwuliriza ng'awoza omusango ogwo oba ng'awa obujulizi ku gwo. Era mu mbeera y'emu kkooti ebeera yaddembe okusalawo okuguyimirizaamu akaseera akati nnyo gamba ng'essaawa oba okusalawo okubeera ng'egwongerayo ku lunaku lwonna kkooti lwe beesiimye babeere nga baleeta obujulizi obuyamba kkooti mu kusalawo omusango ogwo guba mu maaso gaayo. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Semogerera avumiridde ebikolwa eby'abaana naddala ab'amasomero okwetuga bw'ati akunze abazadde n'abasomesa okwezesa obuvunaanyizibwa okubitangira. George William Kakooza katuwa ebisingawo. Ssaabasumba Paul Semogerera okwogera bino asinzidde ku kisomesa ky'omutuukirivu Yuda Taddewo ekisangibwa mu paalishi ey'Empala ku luguudo lw'Entebe ku mukolo ogw'okujaguza emyaka 48 ekisomesa kino gye kimaze n'avumirira nnyo ebikolwa ebikyamu mu maka ne ku masomero ky'agamba nti kino kivudde ku bulagajjavu bw'abazadde n'abasomesa. Abaana ennaku zino byali mu kwetuga ebimu by'okwetuga ebyo babirabira ku TV kwekuba masasi kwetta bijjira mu mbeera ezifaanana bwe zityo ebisiyaga bimuwulira batandise n'okusomesa mu masomero eringa sitaani ayagala okweddiza ensi yonna atumazeewo betuliko mu bimanyi eyo mu bisomesa byaffe mu tawuni zaffe sitaani tulina okumulwanyisa. Era Ssaabasumba asiimye nnyo omulimu ogukoleddwa abasaseredooti abaliowo emyoyo gy'abakristu mu kigo kino abakulemberwa Reverend Father Joseph Kirumira olw'omulimu gwe bakoze okulaakulanya ekigo kino. Ku mukolo guno Ssaabasumba era atongozza ebikujjuko eby'okujaguza emyaka 5 egy'ekisomesa kino mu mwaka gwa 2024. Inginiya Emmanuel Nsubuga Sunday yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era ng'ali wamu n'abakulembeze b'ekitundu kino mubadde omubaka wa
Parliament Charles Matovu, munnabyabufuzi Stephen Sekigozi, ssentebe wa LSA yokusatu ku Town Council ey'Ekatabi Kalema Ronald bakulembeddemu abantu ba Katonda abeetabye ku mukolo guno okusonda ssente ez'okuyambako okusereka ekereziya y'ekisomesa kino amatiribo n'ezimbibwa. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Mu buufu bwebumu obwo, Monsignor Dr. Lawrence Semusu wabadde mu kutema evvuunike ery'ekifo wagenda okuzimbibwa akatale k'ekigo kya Jjinja Kalooli ak'okuwemmenta obumbi obusoba mu 17 era mwe bakuliza emyaka 62 bukyanga kigo kino kigunjibwawo alabudde abantu abasusiza obutiitiizi. Tulina okubeera abavumu. Bino ebirowoozo ebipya, ebintu ebipya, naye tuve mu kutya, tubeere bavumu, twaŋŋange ebipya. Amuzungu agamba, the one who does not risk cannot win. Mukama atubeere ffenna tusobole okuba abayiiya. Tuleme okubeera mu kaseera nga tukaaba, tuli mu kuwoloma, ebintu tebigenda bulungi. Ku mukolo gwe gumu ogwo, Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri mu bubaka bwe bw'atisse Minisita wa Kampala Hajjati Minsa Kabanda awaddeyo obukadde 10 era n'akasa nti gavumenti bino byeruubirira mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu. Minisita w'ebyenguudo Jeno Katumba Amala naye omukolo agwetabyeko ng'awaddeyo ensawo za sementi 200 n'asiima nnyo ekereziya olw'okuyambako gavumenti mu kulaakulanya abantu. Mungiri emu Meya wa Nansana Municipal Regina Bakitte Nakazi ku lwa Nansana Municipal yawaddeyo obukadde 10 ne ssente wa division Nabweru nga bano nno bagambye nti gavumenti esaanidde yongere okukwatirako abantu mu kubateekerawo ebibawo emirimu nti akatale kano bakasuubira okuwa abantu emirimu abasoba mu 1,000 mulamba. Ebyo nga bikyali bityo mu ekereziya Lutikko Lubaga, Myuka Cathedral Administrator Reverend Father Stephen Mayanja akukkulumidde abantu abasusiza enkwe nga n'oluusi bali ebigambo byabwe. Bangi tulidde ebigambo byaffe olw'okutiisibwatiisibwa n'okuwabizibwa, naye buli lw'oli ebigambo byo weesubya ekitiibwa ekisinga ku ekyo ky'olowooza nti ofunye. Leero n'oyogera kino, enkya n'oyogera kiri, leero n'oyogera kino olw'okutiisibwatiisibwa. Ate mu kanisa ya Uganda, omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira akubiriza abazadde bulijjo okulambikanga abaana okusoma ebyawandiikibwa nga bajjukira nti ensi eri mu lutalo lw'ebikemo bingi nnyo. Omulabirizi ono Luwalira abyogedde abuulira mu kusaba okwokusaako emikono eri abaana 12 n'okubayingiza mu kisibo kya Kristo ng'akubadde ku kanisa y'omutukuvu Lukka ekibumbiro mu busumba bw'e Nateete mu busabadinkoni bw'e Nateete. Tulina abantu mu ggwanga ekyemisana akirya mu Holy Fire, ekyeggulo n'akirya awalala. Kakali n'obuuza omuntu oyo ali luddawa. Bw'omunoonya obulungi ku network ey'ekkanisa ya Uganda tomulaba bulungi. Bw'ogenda mu Holy Fire n'onoonya nti atalabika bulungi naye alabika ng'eyayiseewo. Kakati ali luddawa. Mubayambe ebyo babiraba mu bavubuka bannaabwe ate ne mu bantu abakulu. N'awamu gye bava so si wano. Taata alaga eno, maama alaga eno, n'abaana balaga wano. Niweewuunya bwe basobola okunywezebwa mu kigambo kya Katonda. Tuyimirira mu kkanisa ne tuyimba abantu ba Yesu abalokola balaba ekisa era ab'eddembe. Tuli baddu baani? Tuli ba Yesu. Twali baani? Ba Setaani. Ne tukola ki? Mbu ne tusenguka. Omuntu n'alyoka addeeka n'alyoka ategeeza omwana nti kaakati bino byetaaga okwanjalamu n'ebirala byakwanika wali tebisobola nakwejjayo ng'enkuba ezze. Omuntu n'atunuulira ebintu ebyo n'agamba nti nga tebigatta, naye ng'omuzadde agamba mwana wange okusoma musome naye na bino bikolanga. Sabadinkoni w'e Nateete Venerable Canon Godfrey Bike Buwembo asoomozezza abazadde babasiddwako emikono okuteeka ennyessira ku kukuuma abaana abatandise okuwummula baleme kugwa mu mitego gy'ensi eginaabaviirako okufiirwa ebiseera byabwe by'omu maaso. Omukubiriza w'obusumba bw'e Nateete Dorothy Kiggundu akubiriza abakristaayo okugatta amaanyi mu kuwaayo n'okukolera awamu okusobola okumalawo ebisoomooza ekkanisa ya Katonda n'ebyo byonna bye bayitamu. Ate mawulire ag'ennaku mu mmotoka ebadde wenyuka obuweewe eremeredde omugoba waayo n'ewaba era eriko omukyala gwerumizza addusiddwa mu ddwaliro e Kawolo ng'ataawa. Omukyala ono abadde atambula kage ku luguudo oluva e Lugazi okudda Engogwe mu disitulikiti y'e Byukwe. Emmotoka emukoonye ekika kya Subaru Forester namba UBG 532V. Mmotoka eno kitegerekese nti ebadde evugibwa Wawakoonyi Fred omutuuze w'e Masoli mu disitulikiti Wakiso emulemeredde n'akuba akagulumu mu bitundu by'e Nakatyaba olwo n'esibira ku mukyalo oyo ng'emukosezza nnyo.
Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyasezebwa Helen Butoto akasizza akabenje kanenda n'alabula baddereeva bonna okubeera abeegendereza. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebanda. Klabu ya Arsenal de Gunners yongedde okulaga eryanyi mu liigi y'ab'enywera ya Bungereza ekubye Chelsea ggoolo emu ku bwereere kwe kuddamu okulinnya ku ntiko ya liigi. Ggoolo ya Arsenal eteebeddwa omuzibizi Gabriel Magalhaes mu ddakiika enkaaga mu esatu yadde ng'esubiddwa emikisa mingi nnyo egyalivuddemu ggoolo eziwera. Mupiira omulala abawagizi ba Manchester United basuze mu kyobeera anti Aston Villa ebasooberedde n'ebakuba ggoolo 3-1 nga guno gwe mupiira ogusoose ogw'omutendesi Unai Emery ku klabu ya Aston Villa. Newcastle United erumbye Southampton omwayo gikubiddeyo 4-1 era bwetyo Newcastle ne yeesogga ekifo ekyokusatu. Ate Crystal Palace naye erumbye West Ham United waayo egikubiddeyo 2-1 nga mu kiseera kino Tottenham Hotspur bakyatuuka ne Liverpool. Arsenal kakana ekulembedde liigi eno n'obubonero 34, Manchester City eri mu kyakubiri n'obubonero 32, Newcastle United yakusatu n'obubonero 27, so nga Nottingham Forest yeekoobedde n'obubonero 10. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles amabaati g'oseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo gakolebwa Uganda baati. Okuvaako e Peru bannansi batamye bugo bangi 10 ebiro bino basiba ku nguudo nga beekalakaasa baagala kumaamulako gavumenti ya President Pedro Castillo eyaakamala mu ntebe eyo omwaka nga gumu gwokka. Bannansi beekokkola nti bakooye Pulezidenti ono Obubbi nti era babadde tebafunako ku Pulezidenti abalumya bwavu okutuuka ku ono gavumenti ye ejjuddemu bakenuzi n'abalabbayi era bagikooye ekyo ekiseera baviire. President Castillo eyawangula akalulu mu ngeri yeewunyisa buli muntu omwaka ogwo guwedde kaakano bannansi bamuwanda lulusu yakasimatuka okumuggyamu obwesiga enfunda 2. Kaakano waliwo n'emisango gye bamukyamunoonyerezaako nga bamulumiriza nti alina obubingi bw'abamenyi bw'amateeka bwakukuta nabo. Wabula musajja mukulu Castro w'emyaka 53 egy'obukulu yaziyita mpalana za byabufuzi era yeewera nti abamulima empindi ku mabega bonna ajja kubafukamiza. Okumanya musajja watono omukazi omulima yandibanga yamutulidde ku kisaabo oba Pulezidenti yabuwangulira mu kaseera akazigizigi nga Peru yakagajjambulwa ekirwadde kya COVID-19 era mu mbeera eyo Peru teddanga ngulu mu byanfuna ebintu byeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo biri ku buseere nga n'abantu babulijjo abasinga obungi bakaluubirirwa okulya ekyemisana n'ekyeggulo. Kajampuni wayabalagalidde mu bbwa kwe kuba nti ne mu Paalamenti ebibye bibi abaka abagwa ku ludda lwe baakendeera abamuwakanya be bangi. Bannansi ba Peru bowulira tebawena ebiro bino tebakyawangaza bakulembeze baabwe mu ntebe buli bawulirayo endibu yonna enkeera bakeera kweyiwa ku nguudo. Mu 2020 Peru yafugibwako ba Pulezidenti 3 balamba mu nnaku 5 zokka. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Akabi kaanyiza nate abasawo bakyagezesebwa abayambako mu by'obujjanjabi mu malwaliro ga gavumenti balangiridde akeediimo okutandika n'ekiro kino 6 bavunaana gavumenti okugaana okubongeza omusala nga bwe yabasuubiza. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde bannansi kabaata akali mu kulinda okuweebwa obuwe bwa buli kantu nti ono endaba yennyini azingamizza eggwanga era n'aleeta n'obwavu obuunya. Ebya Uganda okutongoza Satelite ya yesookedde ddala mu bwengula bizzeemuko nkoosi bijulidde lunaku lwankya oluvannyuma lwa America okulabula nti ebyuma ebigenda okuwanikayo Satelite eyo tebibadde mu mbeera nnungi. Okuvaako e Peru bannansi batamye bugo bangi 10 bali mu kwekalakaasa nga baagala kumaamulako President Pedro Castillo eyakamala mu ntebe mwaka gumu gwokka bagamba asusse obubbi. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde omuterega.